just and reminding us to Luzira was a good case study for us as leaders. First of all, we condemn the incident of arresting suspects into the drones. These are enclosed vehicles, which operatives operate whatever in total darkness, where they can torture, hit, and fold the person more or less they are folding the killing soils. And that person has no any rescue. So we are going to fight tooth and nails to see that such phenomenon ends totally and totally. And our going there opened us and gave us a chance to interact with very many of our political prisoners, which this government has been denying that they are not there. We saw them by our eyes and interacted with them. We have over 30 political prisoners in Luzira, and they also revealed to us of other colleagues who are in different prison centers. I think we are now going to launch a new battle, a new fight, so that we can redeem our people that are in such arrested in such manners in this guise. Not only that, but also we realized of new cases of people that were referred to high courts for their cases to be heard, and high courts have never called them to hear of such cases, whom we shall refer as committees. There are very many committees in Luzira that are amounting almost to 600, and they are all being there, charged, not even charged, have been imprisoned and demanded for more than 6 to 10 years. I think this is a total violation of human rights and a total corruption. Which war, which battle that we wakati polisi mukutukwata subira kyatuwagadde nnyo n'okutugulawo obwongo ng'abakulembeze okwongeramu kiki tugenda okulwanirira eggwanga lino. Ekisooka okukwatiranga abantu mu drone, emmotoka nga ezimbiddwako eri enclosed, ebikolebwa munda abali wabweru tebabimanya ate nga babikola ku bantu abo abali munda mu drone. Nsubira kikyamu era poliisi ne gavumenti eno wakati mu kugezaako obutatyoboola ddembe ly'Abannayuganda, drone zandibadde ziggibwawo ddala obutaddamu kukwatiramu muntu yenna suspect, kubanga bakwata omuntu ne bakufunyafunyanga ekisawo ne bakuzingazinga wenna n'obeera ng'akatole bwoti, ogenda okuvaamu nga tokyali fiti nga n'amagumba gonna gamenyese, ekifuba bakituulako ne bakunyweza omumwa. Drone tezirina teeka lyonna mwe zoperatingira okuba nti bakwatiramu Bannayuganda, era twagala poliisi mbagirawo okukikomeza ddala. Ate ekyokututwala e Luzira ndowooza bwabadde musomo gwongero tuwagala nga ffe. Bingi bye twalabyeyo. Ekisooka twasanzeeyo abaana bangi ba political prisoners era ne tuinteractinga nabo nga gavumenti eno ebadde ng'ebeegaana. Ate ne batuwa n'amannya amalala ag'abo abali ekitalya. Ate ne tufuna ne cases endala nyingi ez'abantu nga magistrate court z'abasindika mu high court bawulirwe basalirwe, be tuyinza okuyita ba committees abasukka mu 600 nga bonna bali nga gavumenti eno ebadde ng'ebeegaana. Ate ne batuwa n'amannya amalala ag'abo abali ekitalya. Ate ne tufuna ne cases endala nyingi ez'abantu nga magistrate court z'abasindika mu high court bawulirwe basalirwe, be tuyinza okuyita ba committees abasukka mu 600 nga bonna bali Luzira. Abamu babasibye emyaka egisukka 4, 5, 6 naye nga tebasalirwanga. Nsuubira ekyo nakyo kityoboola eddembe ly'obuntu era bwe buli bw'enguzi obusookerwako ddala. Tugenda kugatta amaanyi okulaba nti ensonga eno we tuddira ku fula ya Parliament wonna we tunaatambuliranga we tunaabeeranga, tugenda kati twalonkinze lutalo lupya okulaba nti tulwanirira eddembe lya Munnayuganda wakati mu kulwanyisa enguzi n'obuli bwayo.